mukama mulungi Omutanda yakubyeko ku matu sesebbule engoma n'engalabi oyo gwe kiduguda kimudugude Abaganda munkume mukama mulungi Omutanda yakubyeko ku matu sesebbule engoma n'engalabi oyo gwe kiduguda kimudugude. Abantu baffe abasinga bwe bawulidde obubaka obwo baatunuulidde gavumenti katundu katono ate ne gavumenti yesinga okweguya obwakabaka. Ekyo njagala nkiddemu. Gavumenti eno yali yaddembe okuggyawo obwakabaka, yali ekikozeeko ewalala, yali ekutte ku kabaka omulala nemuteeka mu kkomera. Tennakikola ku ono tekitegeeza tesobola kikola. Kitegeeza erina kyegyeguyaako. Gavumenti erina kyeyeeguya ku bwakabaka. Mu mwaka guno tulabye ebifaananyi ebitwesisiwazza nga tulaba abakulembeze b'amadiini bavuddeyo ne bavumirira ennono kwe tutambuliza obwakabaka. Bw'ogeza n'osaanyaawo obuwangwa n'ennono obwakabaka oba obumaze kubanga kyekinyusi si ttaka lyokka. Ttaka kyekimu ku byo n'ensi kyekyoka. Obwakabaka bwa Buganda buyitibwa obwakabaka bwa nnono si bwa ttaka. Ne bagundi abaagenda ne bakoona ekiggwa ky'ekkobe. Abasinga baabiraba. Oli n'alayira naga bannange tubadde wano nga tulinda abantu bano bagende. Ekiggwa ekyo baakikoona ku Matikkira gwennyini. Gwe tuliko wano gwe twogerako. Baagera abakulembeze b'ekiggwa ekyo nga bagenze ku Matikkira bayali Masaka eri ne bakuŋŋaana bannaabo b'enzikiriza eyo ne bakwata ennyondo ne bakoona nga bwe beewaana bagenze okutikkira Kisimeka Shabashiriki kaabwe kati katubalageko katulongoose wano banaagenda okudda nga naye nga kye bakoze mu bukyayi bwabwe obwa Buganda basaanyi naye ng'ate balaga nti baana bakobe. Omuntu agenda mu kanisa yegobeko empewo za jjajjaawe zigobe kyayo kya faya kyokka nga obubaka bwa jjajjaabwe obwo bwe bamuwa bumulaga ebyo jjajjaawe alina okumaliriza ye kati ali mu bulamu bwa jjajjaawe ng'omulamu asikira wana tusikira jeni ez'abajjajjaffe bwe alina okutuukiriza. Abalokole balwana nnyo bakyusa abasiraamu. Abasiraamu balwana nnyo bakyusa abaorthodox. Abaorthodox kugamba lutalo lw'abakasitoma. Nti kati wawuddeko Omuganda alwana ennyo akyusa Omunyankole. Ebintu bino bye tulina okumanya awo wokka we wali ensibuko y'okwawukana n'okukyawagana. Sebo Profesa Dr. Wasajja nsanyusa okukulaba n'omulundi guno. Weewaawo nange nsanyusa okunkyaza Ssaalongo Kankaka. Nina essanyu lyansusa okuddamu ate kusinkana abantu baffe. Tubeeko ebyo omutonzi by'abaatutaddewo kubanga kati essaawa eno bwe tubaawo ate mabegako waliwo abaaliwo bwe tuba nga tuweeredde obuvunaanyizibwa ekadde tubukole era neeyanza omukisa guno. Mazima ddala tukwebaza emirimu gy'okoze okuva lwe twasembayo okubeera wano. Era tukwebaza wakola okuteebereza okwalimu setumanyi okw'obulangirizi. Omulangirizi Profesa Dr. Wasajja Kiwanuka yatulaga embeera abagiyiseemu mwe mwagitegeera. Abataasobola giyisaako maaso n'olulala mujja kweyamba mugitegeere. Weebale nnyo ku mulundi ogwo abantu beebaza engeri gye wakolamu prediction. Omulundi guno twabadde n'obubaka obwavudde eri oyo ow'olulyo lwammwe abalangira n'abambejja kitaawo ye kennyini yatuwadde obubaka bwabadde bulungi. Awo we tugenda okusimbuliza ebibuuzo by'olunaku olwaliro ate ategedde yeetaaga okutaputirwa. Kantandikira awo amatikkira aga Ssaabasajja ag'okubeera nti naatukulembedde n'okulambika Obuganda myaka 3 agakusanzeewa ndowooza we tujja okutandika awo. Kakati ensonga ekwatagana amatikkira ffe nga bwe olulangira ate tugiraba mu ngeri ndala. Mu byafaayo byaffe omulangira bwe yamanyanga nti waliwo amatikkira katugeze amatikkira gabeerawo gatya. Amatikkira gabeerawo nga waliwo Kabaka avuddewo mu ntandikwa kubanga kujjukira. Naye nga amatikkira gye gatandikira wabeerawo Kabaka abeerawo n'avaawo nga bwe tumanya nti abulira mu kibira waffe tafa. Kati mu kuvaawo kwa Kabaka ke kaseera omulangira wasinga okweraliikirira owa bulijjo. Bwe yandibadde ntitwogera ku mulangira kati nga bwendi nandibadde neraliikirira nnyo nga waliwo Kabaka avuddewo kubanga ekibeerawo kiba nti
kabaka bw'avaawo bateekako kabaka omulala abeera mulangira nga nze era omulangira oyo bw'amala okukakasibwa alina okulaba nti tewali kuvuganyizibwa kuddako mu kisanja kye. Kakati fe abalangira tetwateranga nnyo okwenyumiriza mu matikira kubanga kabaka abaagenzeeko bwe yamanyanga nti waliwo abalangira abalala tebyabagenderanga bulungi era mu nkola ez'edda abalangira abo baasaanyizibwangawo. Akati bw'ogamba omulangira ayogere ku matikkira ebiseera ebisinga abeera mu kwekengera kw'amaanyi. Wabula kati tuli mu kujjukira ekisooka bwe tuba twogera ku matikkira ag'emyaka gino 3 bingi nnyo ebyayogerwa mu spiiki ya kabaka bye tulijja okutunulako naye ate kati nze ng'omulangira nina ebifaananyi ate ebiwerako bye nsobola okwongera okutaggululako. Ekisooka nze ng'ayogera nammwe ku myaka gye nnina ono ye kabaka gwe ndabyeko. Mazima. Ate nga nkakasa abantu abali mu myaka egirinaanidde egyange era yono kabaka gwe tulabyeko. Kakati ekintu ekyakolebwa oba amatikkira aga 30 ffe engeri gye tugalabamu si yemu ne bakitaffe abaliwo ababawizi bajjajjaffe abaliwo kati akadde kano myaka abalabako ku matikkira ga Muteesa ekyo kimu. Waliwo ne bakitaffe abatalaba ku matikkira gonna mu kiseera awo Obwakabaka bwe bwawummulizibwa. Emyaka 3 kikulu nnyo nga bwe ŋŋambye nti akadde kano ye kabaka gwe tulabye era mu myaka 3 ng'obadde otambulira mu Bwakabaka bwono aliko muwenda mutebi obeera n'ebifaananyi ebizze bitambulira mu bulamu bwo by'osobola okuba ng'osobola okubiyimirirako n'osomesa abaana bo. Mazima. Okusobola okutwala ate ekifaananyi ky'Obwakabaka mu maaso. Ebifaananyi ebyo ffe tetwabifuna. Mazima. Lwaki bakadde baffe abatuzaala bwe baavubukiranga ate Obwakabaka bukola ki? Buvuddewo. Kati bo tebaalina bifaananyi bisobola kutuleetera bwagazi kutegeera Bwakabaka we wandibadde. Kati twebaza Katonda olw'okututeerawo Ssaabasajja Kabaka ne tubeera naye n'atulaga ebifaananyi ebirungi ebizizza omutima gw'obwagazi. Awo no kyogeranga mulangira njogeranga ow'emyaka gino gye ndimu gy'ayogeddeko myaka 3 myaka 4 kati abamu gye tulimu egyo mwalambikidde era mwe tugenda okunnyonnyolera emyaka 3 egyo gy'ayogeddeko. N'olwekyo mu kyo amatikkira ag'emyaka 3 gatuleetera okulaga ekisooka nti Obwakabaka n'ekigambo Obwakabaka mu kwezza obujja kubanga tetugamba nti butandikidde ku mutebi naye okwezza obujja okw'Obwakabaka bwa Buganda omaze emyaka 3 kikulu nnyo mu bantu abali mu myaka egyo era mu bantu abakulidde. Sijja gamba myaka 3 wabula nja gamba abakuze ku kabaka ono kubanga yatuddizaawo Obwakabaka. Mazima. Awo nno wentandikidde. Kakati ensonga endala bwe tuba twetegerezza bwe tuba tukuza bwe twogera ku kigambo myaka 3 twandyetegerezza makulu ki agali mu myaka 3. Emitendera gy'okukula kw'omuntu okuva ku kuzaalibwa kwe okutuuka bw'agenda mu nassale tulaba nga omwana oyo aba ali kye bayita tender age aba ali ku omwana aba wakwakwa kubumbirira kugattirira omukugira. Mazima. Nga tannagenda muki mu nassale oba kusoma. Kakati bw'agenda mu kusoma era aba tanneetongola tumukwasa abazadde ate bangiko okusinga be tulina. Mazima. Bayita abasomesa ava ku muzadde ababiri oba omu n'agenda n'akwasibwa abazadde abawererako ddala era n'ateekebwa mu mitendera n'emikono abakugu abamuzaala ate nga bakuguse mu kukwata abaana kubanga abazadde baffe bayinza okuba nga tebatendekebwa mu nkola ezo. Kakati omwana bw'amala era kitambulira ddala okutuuka kye bayita teen age bw'atandika okuvubuka awo ne tumuteekako amateeka. Ebiseera ebisinga gabeera amateeka g'eggwanga amateeka g'ensi ag'eggwanga tugamba ag'obuwangwa bwe ag'ensi ne tugenda mu ssemateeka nga gamukugira abamu bateekako n'ag'eddiini ababa bagenze erudda eyo kubanga egyo emyaka
ate omubiri gw'omwana guba gutambula nnyo. Tutandise awo okutuuka bw'atandika okunywera agenze mu yunivasite atandise okufuna amagezi. Kati omuntu atuuse mu myaka 3 ye muntu atuuse ku ddaala eryetegeera. Essaawa eno Obwakabaka bwa Buganda mu byonna bye buyiseemu twetegeera nti weetuli kati. Era tewakyali abubuusabuusa. Wabula okwetegeera kw'Obwakabaka bwa Buganda si nti waliwo obusangibwa. Obwakabaka bwa Buganda buyimiridde mu bantu. Kati bwe twogera ku mwana atuuse muntu atuuse mu myaka 3 tulaga nti wano ku myaka 3 bwe tutandikira okunyweza emisingi egy'okugamba nti Obwakabaka tebuliddamu oba tebulitiisibwa tutuuse we tugumira mu bwetwaze obwa ddala. Kubanga omwana ow'emyaka 3 tosobola gamba nti oli wa myaka 3 obeera wa kitaawo. Tosobola gamba nti oli wa myaka 3 tosobola kusalawo kyono oli olunaku oba kyono oyambala ekikulabisanga bw'oyagala bakulabe. Wano nno we tuli mu Bwakabaka. Wano nno kusoomoozebwa kw'amaanyi eri ffenna abagazi b'obuwangwa abagazi b'Obwakabaka nti bw'otuuka mu ssanga buli omuntu akutegeera nti weetegeera waliwo by'olina okukola okulaga nti otegeera ky'okola. Omulangirizi kankubuuze sebo awo wennyini ku myaka 3 kwegamba okindagidde ddala nti kati mu myaka 3 tuli beekakafu ku kubaawo kwaffe naki kye twetaaga mu Bwakabaka. So tulina okuba n'omugaso eri Obwakabaka bwaffe. Nkutegedde bulungi. Omuntu yenna akadde kano eyawulidde obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka nga ne bw'aba tannayogera eyategedde nti tukuzizza emyaka 3 ekintu kye tulina okumanya ffenna obubaka buno n'ekifaananyi kyonna eky'okutuusa ku myaka 3 kiraga nti gwe ali mu myaka 3 n'okweyongera waggulu ng'oyimiriddeko Buganda. Si Katikkiro, si minisita, si mulangira, wabula obubaka bwa Ssaabasajja bugamba wano emyaka 3 kwe kunyweza n'okukkiriza nti wooli yentandikwa ye yakiise n'atandikwa oy'okutegeera nti obuvunaanyizibwa bwo ekisooka obuweereza bwo eri Obwakabaka. Ozadde otendesa abaana bo gwe wennyini oli munywevu mu kika kyo obuweereza bwo bunywe mu byonna by'opulaninze mu bulamu bwo binyweza era byetoloolera mu kutegeeza abantu nti waliwo Obwakabaka. Ekintu ekyo kikulu nnyo mu bubaka buno. Ate yagenze n'akigatta ku kigambo bavubuka. Ebiseera ebisinga omuntu emyaka gino 3 okutuuka ku 3 mu katugambe mu 5 yandibadde piiki y'omuvubuka. Ng'obuvubuka busiibula. Wano w'otandikira nga bwe ngambye okusimba emisingi egy'obukadde. Nti kati Obwakabaka bwaffe bwa butuuse emyaka 3 bwe tugenda wali tukola ebintu nga tubyekakasa. Omuvubuka bw'atuuka mu myaka 3 tagwa mu accident obusobola okwewalika. Taduma. Kubanga kati obuvunaanyizibwa obuli ku ye tasobola gamba nti ate taata ali myaka 60 n'omusobyo tasobola gamba nti ate gundi awo aba ayimirirawo nga ye. Tulaga nti obubaka obwa Ssaabasajja bwe yawadde tusobola obufunzafunza nga tugamba nga tukwata akawaayiro ako nti Ssaabasajja omulimu gwagukoze myaka 3 atuddeko ku Namulondo atulaze ebifaananyi ayise mu mayengo gonna ge mumanyi awuliriza mu myaka 3 okoze eki wabula kyakulaga nti mu myaka 3 kwe kaseera okwata obuvunaanyizibwa obukkirize. Abadde anyooma, abadde alowooza nti tebuliiwo, abadde alowooza nti tebunnatandika. Kituufu akuwadde omwana bw'aweza emyaka 3 ne taata watandika omuyita taata. Mazima maama amuyita taata bodde waka mu myaka ejja 3. Kakati kino Ssaabasajja kye yatulaze essaawa eno yatugabanyizidde yakiraze mu butongole mwetongodde muweereze tolinda kutuma tolinda kuwa bitiibwa. Wenna wooli bw'oweza emyaka 3
oba oweeredde obuvunaanyizibwa kolera wooli kulw'eggwanga lyo kubanga Kabaka si alina okugamba kati zaala abaana Kabaka si alina okugamba nti twala abaana ku butaka abaana basomese kino nakiri awo nno obubaka bwa Ssaabasajja butuyingiremu tumanye nti ekisooka abavubuka lyessuubi naye ate bw'otuuka ku myaka 3 ate essuubi lyo otandika oddikola oba tokyasuubira ate bya maaso tandika okukola awo wennyini njagala Profesa Mulangirizi Dr. Wasajja Kiwanuka nze nno bwe nabadde ntunuulira obubaka nabadde mmanyi Ssaabasajja agamba nti kati emyaka 3 engeri gye yakisimbuliza mu bitabo by'eddiini obuweereza we butandise yakatandika okukola kankiyise eno mu byobufuzi mwe bannannyini ensonga eno ensobi eno bwembanjiko zonna nsaasi nale manyi agamba nti waaye entebe naakagituulamu siri wa kugivaamu kakati ŋŋamba nti omuntu yenna nga bwe nakiraze mu kukula kw'omuntu mu myaka watuukiramu 3 aba ayina ebifaananyi byayiseemu aba ayise nze nziyita mu kugezesebwa okw'enjawulo kakati watuuka ku myaka 3 watandikira okuba nga aba tatandise kukula aba tatandise na buweereza wabula watandika okukola obuweereza obw'amakulu ng'obw'ekikulu obumubalibwako nga byakola aba kati entandikwa eri mu kukola bintu bya kikulu so si kukola emyaka gino gyonna gyonna obwakabaka buzze butereera era nga bukyuka ebifaananyi bingi nnyo ebizze okusinziira ku bakatikira abayiseewo okusinziira ku baweereza abayise mu Mmengo mu bitongole ebyenjawulo ne mu bantu ab'enjawulo akadde kano ku myaka 3 waliwo ebintu tutakyasuubira kuba nti bikolebwa tetukyasuubira kadde kano kubeera nti waliwo omuntu agamba tamanyi Kabaka kyeki tamanyi buwangwa kyeki ebintu ebyo twogera waliwo tutandira ku myaka 3 ekintu ekyali kisinga obukulu n'okutegeera nti nga bwe twagambye zezimu ku nkomekereza z'obuvubuka bw'abantu amaanyi g'omuntu gatuuka ku piiki ng'atuuse emyaka 3 wano wookolera okufiirawo Kabaka yatusindise nti bw'oba mu myaka gino Buganda we butandikira okukola n'amaanyi okufiirawo okunyweza ebyo byonna ebijja bizimbibwa ate n'okutunula mu maaso bagiyita bati emyaka egisuubirwa omuntu okuwangaala ennyo mu Uganda tegisukka 6 life expectancy myaka 6 kati bw'oyogera ku myaka 3 wano ekintu kye wayagala okutuukiriza mu bulamu bwo okisetingira okitandikira okinyweza wabula tikitegeeza nti obadde tekikyo kizibuilding emabega wonna obadde okikola kati wano kiteekerewo ddala oba oba okikola kikolinga okikola n'obuvunaanyizibwa nteri mulala gogenda kitunuulizamu obaka wabadde buzito nnyo ddala era nkakasa nti abantu baffe abazze balaba ebintu nga bwe biri tutandika okutandika bw'oba olina ky'osaba kisabe nga ddala okisaba okyekakasa bw'oba olina ky'okola kikole ng'okyekakasa bw'oba olina ky'omanyi kyekakase awo nno we tuli mu kuzimba obwakabaka kakati n'ekirala yajulizza mu Bayibuli nze ndaba okujuliza mu Bayibuli yajulizza omuntu weewala nnyo kubanga tulina wano mu bantu baffe mu Uganda okwetoloola Africa abantu abaakolera era abaatuuka okutandika okuteetawo enkyukakyuka nga ba myaka 3 ono mu ggwanga tulinamu abasajja bano abagamba abaalwana nnyo abamu baali mu myaka egyo egya 3 bayingira nsiko myaka era egyo tulina ba Nelson Mandela abantu abatandikira mu myaka egyo mwebali n'olwekyo nsuubira nti ebifaananyi ebyo byandyanguye okukwata mu bwongo bw'abantu naye ndowooza yakikoze kubanga amanyi abantu abasinga bakyabulidde mu madiini kyenjagala ndowooza twongere okufuna mu nsonga eno nti Ssaabasajja atera okulambikibwa ebintu ebimu ekintu kino fenga abatunula ebyobuwangwa naddala ku lunaku olwo lw'amatikkira kiyinza okuba kina bekyawuniikiriza abasooka Ssaabasajja yagenze n'asoma mu Bayibuli kyokka nga n'abamaseeka bwe bali ku mukolo amaseeka bayinza okugamba naffe tulinayo bakaliifa abali myaka 3
Ekyokubiri nze ku lwange erudda lwange kye nanditunuulidde mu kikula ky'omukolo ogwo nga bwe natandise okwogera kwange nagambye omukolo ogwo gwe mukolo omukulu ennyo ogw'obuwangwa mu Buganda teri gugusinga si mazaalibwa si bya lunaku lwa bulungibwansi naye amatikkira kitegeeza okwongera kye bayita heritage ensikirano. Bwe twogera ku nsikirano ekigambo jjajja kijjirawo ddala butereevu. Mwoleso gwa buwangwa si mwoleso kitono kubanga omwoleso olwesa ebintu ebikyakyalinawo oluusi nga tebikyalina makulu n'ogamba akantu ako kakozesebwanga mu kulima naye nga tekakyakozesebwa naye kati twogera ku buwangwa obulamu nti Kabaka Mutebi ye kabaka zasikira bakabaka abalala 35 mu bifundiku ebyo biyeenaanise mazima ekitegeeza nti omukolo gwabaddeko bajjajja kambayite ba ancestor abatasomanga ku kigambo Bayibuli omukolo ogwo gwabaddeko amayembe n'emisambwa gy'abajjajjaffe buli bwakwata eminyolo giri eminyolo gy'edda baagikolanga n'amagumba g'abantu mazima n'akuba ku ngome zisukke 12 oba kubanga wadde abaakubeemu zino zonna ziba zikubibwa kitegeezebwa nti gyonna emikono aba omuntu omu akuba buli ngoma eryawo erimu ejjembe buli ngoma kubanga bagiyita mujaguzi n'erimu engoma nga 20 gonna mayembe agajja gategawangibwa bassekabaka ab'enjawulo kakati amayembe emisambwa gy'abajjajja n'empewo z'abajjajja gibeera ku mukolo ogwo nga zitudde n'osoma Bayibuli mazima awantu awo nkiteeka ku abateesiteesi abateesiteesi kubanga g'amazima mu buwaka bwa Ssaabasajja yadde alina okuwa ekigezi ekyokugezesa kubanga okusoma Bayibuli abadde agera emyaka anoonyo ekinyweza emyaka 3 ekyo naye abaakimuteeddemu ne bateekamu ekintu ekiyinza okuwawaaza oba okwawukana mu kinyusi ky'omukolo. Njagala okutegeeza abantu abatuwulira nti mu nteekateeka y'obuwangwa bonna mu nsi Kabaka yakulembera emisambwa n'amayembe era kye kimuyisa okubeera omukulembeze w'ennono era mu byafaayo bwe bagamba Uganda ani mukulembeze w'ennono erinnya lye lisooka Kabaka kitegeeza ennono yonna ekwatagana n'ebyo byonna eby'obujjajja eri ku ye yamanya bw'agigabanya ebiddirira naye ng'eri ku ki etandikira ku ye awo nno ffenna tulina era kinyambye nnyo nti nfunye akadde kano okukyogerako tukkiriziganya nti abateekateeka emikolo gya Kabaka si bannono ba Mengo kati nga bwe tugamba Mengo etuweereza obulungi bo bakola katundutundu ak'ebyobufuzi naye enteekateeka eyabaddewo awo okuteekateeka abataka bakole emikolo gyabwe ku lunaku olwo ndowooza teyatambulidde ku gye yabadde alina kutambulira kubanga yandibadde okulemberwa abataka mulimu ebifaananyi ebimu bye twalabye ne twekanga ne tulaba omutaka Kayita ng'akutte enguugu omutaka Kayita tasobola kukwata nguugu n'agiteeka ku Kabaka ekyo naye yennyini bw'aba awulidde ekintu kino agenda abeeko kyeyeetereza tamanyi binaddirira ekintu kikanga kubanga yakyogeddeko naga mu bwakabaka waffe buli kika kirina obuvunaanyizibwa bwakyo kati ekika ekirala bwe kikola obuvunaanyizibwa bw'ekika ekirala wabeera kisoba mu bwempewo awo nno akabonero akalagiddwawo keetaagamu okutukuza okukansira n'okutereeza omutaka oyo musabira busabizi alabe ensonga yakoleddwa kubanga yate yabadde alina okuba omu ku bakulu okulambika ekirina okukolebwa njagala nno okulaga nti mu byonna ebikolebwa mu Bwakabaka bwaffe mulimu akantu aka kakyalemeddwa okutereezebwa nti ku mikolo emikulu sigaanye oba Kabaka abadde alina ekintu ekyakyakola naye ku mikolo egy'ennono ennyo ng'ogwo egyo ekyokulabirako eri abalina okulaba ffe tulina kye tubasuubiramu nga mmwe ab'olulyo twalaba emikolo gy'okutikkira kingi temwalimu kintu kyonna kikwatagana by'abayindi temwalimu kantu konna wadde nga omuyindi ye prime minister tewaliwo shiri shivani na balala
era omuyindi oyo prime minister wa Bungereza bwe baali bamuteeka mu ofiisi ya prime minister w'Obungereza yagenda n'akola emikolo gy'obuwangwa bwe naye bwe baali bateekako king emikolo egyo tegyatuuka kyokka yakulira gavumenti kakati bwe tutandika okwekkiriranya mu kintu ne ku lunaku ne ku mukolo ogw'obuwangwa ffe tuvunaanyizibwa butereevu wano nno nja kwongereza ku nsonga eyo mu bugazi okwongera okulaga kiki ekyo kye tulina mu ngeri y'okwongera okwetegereza kisobokera ddala omuntu okuba ng'alina obuwangwa bwe ate ng'agoberera n'obuwangwa mu ddiini endala ekyo nja kweteyagana nga ekitegeere kisoboka okubanga omuntu naye omulangirizi sebo byenaakakufunamu nga nze atudde mu kiraasi maaso abalala ba backup benchers benaleetedde vidiyo eno zonamwe muli kyekimu nange atudde mu maaso ontegeezezza nti first half y'obulamu bw'Omuganda ku myaka 3 tutegeeza nti first half yawedde kakati oyetaaga kumanya mu buwanga bwo bakulimu mmeka 2-0 weetereeze wa first half era ku kigambo ky'abavubuka nja kuyitirayo katini ndyoke ngende ku kirala Ssaabasajja Kabaka yakubiriza abavubuka temwetundako ttaka tujja basangayo tubaleetere enkulaakulana kale nno n'obwavu omusana ogutwase mu gundi mu nsawo simanye ekigambo ekyo babavubuka banaakiyimirirako era ndowooza mujja kwetaaga okwongera okukinyweza n'okukitunulamu nsaba okukutegeezaako mu bubaka tulina ekigambo ekyetwakubidde ennyo engalo ng'era kyabadde ekitunuulidde ekigambo kino ng'okijjayo butereevu Obwakabaka bwaddawo era tubwagala nnyo naye waliwo abatabwagala sebo omulangira era omulangirizi Daktari Wasajja Profesa ekigambo ekyo wakiwulidde nakiwulidde bulungi nnyo wabula saakitegedde ng'abasinga bwe baakitegedde nze amakulu nagasussizza bwe basuubidde obutereevu omanyi bakabaka ne babeera boogera ndaddala nga beesumise ebifundiko ebingi ennyo bwe bityo obuyinza baba na bungi bw'otandika okubategerera mu bw'omuntu oyinza okukola ensobi bwe twali twogera ku bintu nga twogera ku ebinaabeerawo twayogera tugamba bingi nnyo bye tulaba ebiringa naye nga tebiri nga bwe ŋŋambye oba nga bwe tukiraba Ssaabasajja Kabaka abantu tebamusinza lwakuba basinza mutebi aliko amaanyi naye yennyini gatasobola kupima buzito bw'otandika okunnyonnyola ebigambo ng'obikozesa mu ngeri nga bw'olaba omuntu nga yabyogeddwe yenna ali mu kitiibwa n'obujjuvu bw'abajjajjaabe oyinza obutamufuna bulungi essaawa eno waliwo ebifaananyi ebiri mu makkati gaffe era tulabye ne bu vidiyo bungi nnyo obw'abantu abavoola obuwangwa n'ennono mu butereevu kituufu obuwangwa tubulabidde mu anga emu kwegamba nsoose n'oluddo olw'abantu bwe badde balowooza tubulabira mu ango oba mu kitundutundu eky'ettaka ate nga kikulu nti akadde kano omuyiggo oguliwo akavuyo akaliwo kali ku ngeri ettaka lya Buganda gye liyuzaayuzibwa era ako nga kanzizaayo ne ku kyayogeddeko nti abavubuka abo balina okuba n'ettaka buteetundako ttaka nebibana enteekateeka eziteereddwawo okubayamba okwekulaakulanya nga n'endala zikyajja mu myaka gino egiddako nga bwe tugambye kakati ekintu ekikulu kiri bwe kiti kituufu nti oli bw'akuggyako ettaka tetujja kukola byannono byaffe ebimasiro gaddibwa ebintu bingi nnyo naye waliwo ababikola mu butereevu tambi tubulabye eddiini bweti ne bagenda ne bakoona ekiggwa ky'ekika ne bakisaanyaawo abamu babizimba ebijja oli najja n'abisaanyaawo kakati mu byonna abantu baffe abasinga bwe bawulidde obubaka obwo batunuulidde gavumenti katundu katono ate ne gavumenti yesinga okwegulya Obwakabaka ekyo njagala nkiddemu gavumenti eno yali yaddembe okuggyawo Obwakabaka yali ekikozeeko ewalala yali ekutte ku kabaka omulala nemuteeka mu kkomera tennakikola kwono
tekitegeeza nti tesobola kikola. Kitegeeza erina kyejeeguyako. Gavumenti erina kyeyeeguya ku Bwakabaka. Olinamu endowooza nti lweri kikola lwegenda. Kakati mu ekyo akakunizaako kayamba. Kakati ne kaleeta ffe abafumiitiriza okusingawo okutunuulira omulabo omulala omunene. Ku lwaffe nga bwe mbadde ntandise, mu mwaka guno tulabye ebifaananyi ebitwesisiwazza nga tulaba abakulembeze b'amadiini bavuddeyo ne bavumirira ennono kwe tutambuliza Obwakabaka. Bw'ogeza n'osaanyaawo obuwangwa n'ennono, Obwakabaka oba obumaze kubanga kyekinyusi si ttaka lyokka. Ttaka kyekimu ku byo. Ettaka kyekimu ku byo n'ensi kyekyokka. Obwakabaka bwa Buganda buyitibwa Obwakabaka bwa nnono si bwa ttaka. Mazima. Kubanga nakyo kyali kisobola ogamba Obwakabaka bw'ettaka. Naye tuli Bwakabaka bwa nnono buwangwa. Kabaka kwe yeesiga si lwakuba nti alina ettaka lingi ne bwe liba limuweddeko ajja kusigala nga ye kabaka era nga bamukolako emikolo wadde nga tukkiriza terijja kuggwaawo. Akati kyendeeta kiikino nti obulabe obusinga bwabaddewo ne ku mukolo awo era ng'obubaka bunalabika yabubaweerezza nga tebakitegedde. Abamu ndowooza badde eka baawummula. Abantu baakola obutambi, wawa akatambi ke nalaba nga omukolo ogwo gujja kubeerawo ng'enkya. Waliwo Ssaako omwe yatuula n'agamba ntuwulira bagenda okutegeka emikolo mu mizikiti. Akatambi ako katambula nnyo ng'omuntu alaga nti ebikolebwa bikyamu kyokka ng'ayogera mu Luganda, ayogerera mu Baganda abalina okubeera, era ebigambo bwe byalemesa abantu bangi nnyo okugenda ku mukolo ogwo. Yayogerera Buganda mu Luganda ku ttaka lya Buganda. Ku ttaka lya Buganda mu nnono ng'akozesa obuwango bwa Buganda. Kugamba bw'otandika okukozesa olulimi lwekimu ku bitundu by'obuwangwa. Lwe lulaga w'ogyova. Akubiriza abantu obutagenda kwetaba mu kintu kya buwangwa. Mu Luganda. Kakati oyo ye mulabe omukulu. Waliwo abatabwagala. Omuntu nabba ettaka nga naye ayagala kwekulaakulanya. Oba oluusi nga ne waakulaakulanyiza ate era akulaakulanya Buganda. Naye ono atuula mu Buganda n'akugamba nti Kabaka mubi, oyo muyita otya? Ye mulabe Kabaka gw'adde ayogerako. Oyo mulabe Kabaka gw'adde ayogerako, omu ku bakulu. Twalaba akatambi akatambula nga balaga abavubuka ne bagundi abaagenda ne bakoona ekiggwa ky'ekkobe. Abasinga baabiraba. Oli n'alayira naga bannange tubadde wano nga tulinda abantu bano bagende. Ekiggwa ekyo baakikoona ku Matikkira gwennyini gwe tuliko wano gwe twogerako. Baagera abakulembeze b'ekiggwa ekyo nga bagenze ku Matikkira nga yali Masakeeri ne bakuŋŋaana bannaabo b'enzikiriza eyo ne bakwata ennyondo ne bakoona nga bwe beewaana bagenze okutikkira Kisimeka Kyabashiriki kaabwe. Kati katubalageko katulongoose wano banaagenda okudda naye nga kye bakoze mu bukyayi bwabwe obwa Buganda basaanyiza naye ng'ate balaga nti baana bakobe mbu balongoosa. Abo be balabe abasingira ddala okuba ababi eri Buganda. Ebigambo bya Kabaka biri era wetubitaputira eri oba olabye akatundu katono nnyo. Mazima. Kubanga abasinga babba ettaka tagamba nti nzibye ettaka nsaanyewo Buganda. Naye ono asaanyawo ng'akulaga nti nsaanyawo Buganda nga takirumye namu nga takitidde nkikoze ate nga nkyenyumirizaamu. Kale nsuubira nti twanditunuulidde tuleme okutunuulira akatundutundu akamu, tutunuulire ekitundu ekigazi nti amakulu g'ettaka ne be twagalaga kubanga tugeze buno obubaka mbubaweereza mwenna. Omuntu bw'amanya nti nno wano waliwo ekiggwa wabula ng'okimanyi nti mu kiggwa ekyo mulimu bya buwangwa na nnono, gwe ng'oli mu ddiini omanyi nti ebyobuwangwa n'ennono sitaani. Ddala ki ekiremesa ekiggwa ekyo okutundibwa? Kubanga tulina okumanya cause ne effect. Lwaki ettaka litundibwa? Lwaki ebiggwa n'amasiro gatundiddwa? Kubanga abantu abandi kati nze ne baganda bange ab'enju yange katugeze abandi badde bagenda mu masiro agamu tufukamire, baganda bange tebajja kujjayo kubanga basoma eddiini.
kakati oli omuguzi w'ettaka alaba awantu wazise message ezitambulirawo banga bano batyayo kugendayo wadde waabwe naye waliyo sitaani n'amayembe lwaki awo tebatundewo tujja kuvunaana oba kwesiba kantu akamu ak'ettaka naye ng'ate ensibuko evudde mu kusuulirira buwangwa mazima omuntu yenna avuddeyo n'avumirira butereevu mu bigambo ate ng'eddiini bwe tuzeewo bwe zikoze ye muntu nnamba emu mu balabe abo Ssaabasajja Kabaka be yasonzeemu olumwe abataagalira ddala Buganda. Omanyi onambuludde n'onteerawo entegeera ey'enjawulo kunange bye mbadde ndowooleza ddala era kituyambye nnyo fe abadde balowooza ekirala okufuna ekifaananyi ekigazi ku bino naye era tojja mulangirizi tojja kujjawo n'akatundu kali ak'ebyobufuzi kubanga ate ko kalinamu amaanyi kankwogereko agakyusa ebimu nga beeyamba amaanyi g'ebyobufuzi. Omuntu kati lwakuba nti obubaka buno abavubuka tujja bukwata bulala n'abantu abakulu bajja bukwata bulala. Nagambye nti mu Bwakabaka bwa Buganda mulimu ebitundu bibiri, mulimu ebyobufuzi n'ebyennono. Bw'ogenda ku byobufuzi era abantu agamba Katikkiro wakyakolagana ne gundi Katikkiro omuntu wa byabufuzi gwe mulimo gwe byabufuzi era alina okukwatagana ne byabufuzi banne. Kakati omuntu bw'angamba nti ebyobufuzi bizingamizza ng'ate akatundutundu akamu katudde Mmengo ntandika okwebuuza byabufuzi bitya ani atakola ani azingamizza. Kakati tujja kutongera ekituufu nze ebyobufuzi wembirabira nti omwe ebyobufuzi abeeranga ali mu bizinensi bwe tubiraba kati bwe tuba twogera ku byabufuzi ebyobukulembeze byanjawulo tubiina eno mu nnono naye mu byobufuzi oli abeera abala kino wempita wano wempitula wano tufuna kino ne kino. Kakati mukyo kino kyendeeta nayogedde nga ntandika neŋŋamba munnabyabufuzi afuna mu kubeera kwa Buganda okusinga ate Buganda. Ekyo kimu ayinza okuba ng'alina bw'ayagala ebeere ng'aginafuya naye ate jjukira tulinayo akatundutundu k'ebyobufuzi eno ewaffe akaluupinga ku bufuzi by'obunene. Kakati bwe tuba tutunuulidde ye omunnabyabufuzi abantu w'abatunuulidde wanfuna kyovudde olaba nanyensenze ebyobufuzi nabirabidde mu ttaka bwe kiri mu ttaka nti ye bw'amanya nti Buganda kubanga amaanyi ga Buganda agasinga okubeera nti eri mu Central Region wano okutudde ebitundutundu oba ofiisi za gavumenti enkulu ayina eyingira nnyo mu byobufuzi olw'ettaka eryo. Kyovudde olaba nze nsinga kwetoloolera nnyo mu gundi naye muŋŋamba nti ab'ebyobufuzi banafuyiza nnyo Buganda ate nga basobola n'obujjawo nze nkugambye ntandika okwebuuza mazima. Ate ekyokubiri ngambe tulina byobufuzi abatuwolereza tulina Buganda Kokasi tulina n'olukiiko lw'Emmengo mbagambe byabufuzi abo bosi batono era basobola okutuula tubalabye emirundi mingi nga batudde lwakuba nalabako n'abataka ekyo kyanneewuunyisa ekyo kyankuba wala kinkyakyebuuza ekyo kyo naye nga bwe ndaba Katikkiro ng'agenze wa Museveni oba ewa Ssaabagundi oba ewa sikyewuunya kubanga azanya byabufuzi bye ebyobufuzi ebyetaagisa era ebiri ebyateekebwateekebwa mu nteekateeka yaki y'Obwakabaka. Kakati ekyobyobufuzi kyova olaba nze nkintunuuliddemuwa we kiyingirira mu Buganda. Ekyobyobufuzi we kiyingira mu Buganda kiba ttaka nkutudde ekintu ky'ettaka kiva mu ffe nti tulemereddwa okulaga obuvunaanyizibwa amakulu agali wansi mu bw'obuwangwa. Nze bwe nsanga awo ettaka nga liriko mmese liriko bintu birategerekeka ng'ate ndabawo enkulaakulana eyandi awo wempitira mu byobufuzi ntere ndikole ki ndifune. Omulangirizi ku kagambo ako waliwo ekigambo kyensaba onnambululireko. Ssaabasajja Kabaka mu bubaka bwennyini yatutegeeza nti Obwakabaka bwaddawo naye tebwaweebwa buyinza kukola ku nsonga ze bulina kukola ki kola mwab'olulyo buyinza ki obwo bulina okubaddira mbeeko bye mukola wano we muli temulina bye musobola kukola ffe bye tusobola kulaba obuyinza obwo bwogerwako obutaabaddizibwa bwe buliwa. Kakati Obwakabaka we bwaliwo emabegako oba we bwatandikira Kabaka yali Katonda ekiragiro kye kijjawo ate ne kissaawo. Oba n'obufuzi obuliwo tebutuuka ku level tebutuuka ku mutendera ogwo gwa Kabaka. Ebintu ebyakyusibwamu kwe kujjawo amaanyi ago
ku mutendera gwa Kabaka, katandike ku mutendera gwa Kabaka nti takyalina buyinza bujjawo n'agamba kati oyo omuteba gujjeko. Takyalina buyinza bugamba nti kati ngambye ensi ekole bweti, kubanga abamu abaliwo abali mu Buganda kati sina Baganda ate tukyobola kikyusa ekyo. Akati obwo obuyinza tetukyabulina nti ku buyinza obwaki obwagibwawo ku mutendera, naye ate obuyinza babujjawo batya? Obuyinza obwo okubujjawo babujjawo mu mateeka. Katugeze Ssemateeka yagenda neteekamu ekigambo Kabaka nekitwenyumirizaamu, naye ate bamuteekako obuwakatirwa obukola ekigambo Kabaka mu mateeka ga Uganda. Awo ne bamufunza. Si be baasooka bakikola ku Chwa ne bamugabirako ettaka yali Ssaabataka ne bamukendeza n'abeera oba baafuuse ekyawo Ssaabataka erimu. Takyali Ssaabataka wa lyonna naye wa Ssaabataka eriki erimu. Kakati obuyinza obwo bwonna bwe tubutunulako, naye wawo kye batajjamu, tebajjamu mwoyo gwa Buganda. Tebagwawuliriza ng'owezezza emyaka 3, tebakujjangamu mutima gwa Buganda. Mazului lumu mu misomo egimu egyali gisemberera okulanga amatikkira agamu, yavaayo n'agamba nti ffe tunoonya tebwetaaga bipapula. Tebwetaaga biki? Bipapula. We tuvudde emboozi eno na weetandikidde, twogedde ku kubulawo kw'ennono n'obuwangwa, nti abantu baabulwa tebakyalina muzinzi gwa bwagazi ng'oli akifiiringa mu nju ye. Oli osobola omusanga ng'afiiringa Yesu mu nju ye nga yena ajjudde buli wamu. Baganda beetunule, bameka abalina ebifaananyi bya Kabaka mu nju, bameka abalina ebifaananyi bya Mariya n'obubumbe? Bangi nnyo. Akati ekintu kye tulina okumanya nti singa omuntu atambulira ng'obulamu bwe bwonna buzuukukira mu Bwakabaka mu buwangwa, ojja kwesanga nga bingi nnyo bye twandibadde tusimbako, kubanga gy'otunula gy'owa amakulu. Tulaba amakyaki galina ebintu ebiteeketeeke birungi, balina ebizimbe, balina ettaka, balina amasomero, balina amalwaliro, balina kubanga obulamu bwabwe gye buli. Singa obulamu bw'Abaganda n'abantu abaagala obuwangwa butambuliramu ekyo, singa tulina amasomero ga Buganda mangi, tulina yunivasite nnyingi, tulina amalwaliro mangi, ekintu kyandibaddewo. Nze ndeeta kino kituufu, gavumenti erina obuyinza mu mateeka, naye ate terina muyinza mu mwoyo gwange. Kituufu, terina gavumenti esobola kunkugira kusomesa baana bukwagala Kabaka. Ate tesobola kuŋŋamba nti mwagale nga bwe bamuteeka mu ssemateeka, ebyo tesobola bikola. Nze nja mwagala mutinkize. Gavumenti tesobola kunzikiriza kweyalirira kwa Kabaka, si yempa formula engeri gye mbuuzaamu Kabaka nti kati fukamira. Ebintu ebyo singa tubiyingiza mu ffe, kubanga ekintu ky'Obwakabaka twakiteeka nti oba gavumenti eba yenna okutulambika, obwo buyinza si ye bulina gavumenti. Nze kyemmanyi nti gavumenti yatukola yanafuya buyinza waggulu bwa Kabaka, si bwaffe. Kyenjagadde njawule. Obuyinza bwa Kabaka byandikoze bingi, byandituganyudde ine byeyalagiranga, bayinza okuba gavumenti yabikendeeza, naye terina gavumenti weekulemesa kwagala mutakawo kukulaakulanya kikaakyo. Terina gavumenti bwekulemesa kujanjawaza mutakawo na Kabaka, terina wekuteekerako bukomeere. Nakukola buwangwa oba okuddayo ku bika byaffe ne bitereera, siwulirangawo we basibye muntu nti yasuusuuse nnyo ab'ekinyomo. Kituufu nti kyaki gavumenti ekigyeraliikiriza. Ate nawe njagadde okwawulira ensonga zino bbiri mu bubaka wa Ssaabasajja. Ffe tulina nga kati bwatugambye nti kati wano we tutandikidde watwetaagira tukole ennyo ng'abantu abakuze. Ne bw'oba tonaweza myaka 3 wano Ssaabasajja yalangiridde Obwakabaka bukwetaaga. Kubanga bo Obwakabaka buli ku myaka 3, tojjaga nti ate bo butuuseewo. Weebuli kati gwe yimuka yonna gy'oli. Kyengezaako okulaga obuyinza bwa Kabaka ddala bwakola ki? Bwamu
okukendezebwako wabula ate ffe tusobola okuzibikira ekituli ekyo ekyakola ki ekyamugibwako. Mazima nkutegedde nnyo nkutegeereze ddala nandi kimbadde sitegeera kikyogerwako nga ndowooza oba buli kimu tebakyatukkiriza kikola naye ate era nkirabye nti ng'oggyeko okuggyako kyenkyemulugunya kwe kubaawo kwa Kabaka ko si kulinamu buzibu naye okubaawo kw'Obwakabaka nemeddwa okukola correlation nemeddwa okugatta n'entegeera. Ssaabasajja Kabaka waali era tumwagala era tumwenyumirizaamu naye Obwakabaka bwo we buli abalangira n'abambejja okukaga engeri gye mwalina okukagamu n'okutereera kale ate gwe tukwebaza nnyo nti oli musajja muyivu ali omusajja omuyigiriza ennyo ddala naye omutendera gw'oliko ate banno si kwe bakola ki tulowooza gwali badde mulimu gwaffe buli omu okumutuusa ku mutendera gwo ate nga ntegeddeko yalibanga naawe obaddere personal effort nene nnyo okufuuka profesa dokita n'emitendera emirala kale nja nkyebuuza ndowooza olulala nja kukitegeera oba Obwakabaka we buli kuba Kabaka ye waali. Kakati kyetuyinza okugamba bwe kiti nti Obwakabaka buyinza okubeera kubanga waliwo etteeka erya cultural institutions wadde tebulambika nti Buganda kwebityo naye cultural institutions zisobola okubeerawo. Ekizibu kyokka ba players abazanyisa abatambulira mu Bwakabaka n'ebitiibwa ebyo tebiriimu. Mbamanya njogera ng'omulangira tosobola gaa nti obulangira bwange bumanyiddwa mu gavumenti. Kabaka bw'ogamba nti Kabaka agenda kuweereza alina okuba ne cultural institution gy'abeeramu Kabaka. Waliwo bbiiru gye baateekayo neeyita ng'etteeka eya cultural institutions. Obuzibu bwokka nti Obwakabaka tebulina nkola bukolera wansi w'ebiragiro bya Kabaka. Oba yenna sigamba Bwakabaka bwokka ne Bunyolo naki nti enkola yonna nze Kabaka bwe tugenze mu nkola zonna Kabaka asobola okera ku makya n'agamba nti enkola y'abataka njijjeewo mu mateeka asobola okikubanga yaliyo yekka. Simanyi oba ontegeera awo ayina framework mwakola si framework ye yekka yaliyo ye yekka mu mateeka yamanyiddwa ng'afuga cultural institution. Tamanyiddwa nti waliyo abataka waliyo abalangira waliyo bano ebyo byaffe yabisalawo. Naye singa baateekawo nti Buganda erimu empagi zino erimu obaweereza bano nekibeera nga bwe kirimu bwolaba ministry bwekutulwa nga byonna byonna ebiweera ebifo ebirimu birimu ssemateeka tetukirina. Kati bwe bunafu obw'okubeera ntitugamba nti Buganda nga Buganda teriiwo mu mateeka wabula Kabaka yaliwo yamanya ani Buganda okuggyako ng'omulangira oba oyo yenna alina obuvunaanyizibwa abututte naye yennyini n'agamba nange wendi olwo nno n'abugatta mu buwaayiro obwo. Katugeze nze Mugema ofiisi ya Mugema ekola kino nebeerawo mu butongole ne ako nako ne kayingira butereevu naye ate mu mateeka ng'omuntu yenna akola wansi wa Kabaka amanyi nti ofiisi eyo naye ekola naye ate weeri mu butongole mu mateeka. Ako kokka ke kasobola okugattibwako okuleeta amakulu mu buweereza buno nga tuzimba Buganda. Omanyi ntegedde nnyo ate era nekutegeera oli mulangirizi obulangirizi bwa Dr. Profesa Wasajja kiwanuka era nabwo butugasizza nnyo ne butuganyula kuba kati gwe ng'ojjawukanyeeko ku balangira abalala ojja n'otusomesa ate n'abayise emikono gy'abatayise ku mikutu bwegiti bangi bakuwaako obujulizi. Njagala ontwaleko ku kitundu ate ekyennono obuwangwa buno obuwangwa n'ennono bino n'amadiini situmanyi mix eyo fe abali eno tujawukiraenga tutya dirwe tubeera mu bino diwe tubeera bino wawe tubeera stable mu byaffe ebyatuleetebwa n'ebyalina okubeera ebyaffe essebo. Kakati waliwo endowooza era nga tugatta n'ebituze twogera byonna ng'ekyaliwo Kabaka ng'asomye ayambadde ebitiibwa byonna ebyabajjajja be ate n'asoma mu biwandiiko by'abajjajja abalala. Waliwo entegeera egamba nti omuntu asobola okuba n'eddiini
n'obuwangwa. Kati kansooke nga ndi ku ludda mpagire, njagala nsooke mpagire kino kigenda naye okuwawaaza amatu. Ngenda kusooka mpagire bannaddiini bye boogera naddala baseeka, kubanga baseeka bakugamba nti oyo yenna agenda mu buwangwa akola shiriki batuufu. Era ndaba nti weewuunyiza nnyo n'abawulira beewuunye. Omuntu yenna ng'oli musiraamu, ng'okimanyi oli musiraamu n'ogenda mu bya Buganda oba okoze shiriki. Nja kukitegeera luvannyuma. Oba ogenze mu mazambi. Kubanga buli buwangwa obwetongodde. Obusiraamu mbeera ya omanyi kye bayita obuwangwa. Obuwangwa kye kintu ky'oyambala ne kitambuza obulamu bwo mu mubiri ne mu mwoyo. Bwe buwangwa. Obuwangwa babubeera. It's a way of life. Kakati gwe bw'osalawo n'oganze ndi mu buwangwa bw'abasiraamu bw'abawarabu, ate n'otandika okubeera ng'ate bw'oddukako n'eri n'ogendako ne mu w'Abaganda. Oba osobezza byonna oba obikyankalanyiza kubanga byanjawulo. Oba ogattise. Kiranga bw'ogamba nti ngenda Kampala naye ngenda kuyita ku lw'ejjinja eri bwe wati eri otegeddeyo Electoral Commission ntuuke e Kampala. Ate mu mbeera era mu budde bwe bumu nja kuyita ne ku lw'ebwayise. Mu kaseera ke kamu. Kati kitegeeza ogenda kubeera obuuka bwodde eno ogenda tuuka ddi e Kampala. Tojja kutuuka. Otambulira makubo abiri. Kati ngeri gye ntambuddeko wano ebigere bibiri. Kakati kanziruke n'eri ntambule ebigere bibeka. Bibiri. Ogenda tuuka ddi. Kyendeta kikino bassebo ne bannyaba abandaba. Bw'oba osazeewo kutegeera Katonda mutegeeze mu buwangwa togattika. Webuliwa. Bw'oba osazeewo kutegeera Katonda kyenjagala tutandikireko namba emu mutegeerere mu buwangwa bumu. Togattika. Awo tumazeewo. Akatundu akookubiri okuggyako ng'olina enkenyera ate ng'enkenya togina ku muntu wabula ng'ogina ku Katonda ng'owulira obuzibu ku ndabikayo ku bazadde bo wawooli nga gw'owulira ddala Katonda yali mulalu yali mukyamu okukutonda nga bw'oli ke katundu akookubiri genda mu buwangwa obulala. Mpulira. Bwe mba mpulira nga siri mumativu na mmange, siri mumativu na kitange, ettaka kwe banzaalira n'obujjajja nabyo sibyagadde nekkala olwo lwenkyuka. Kati genda kubanga nagambye togatta. Togatta bwe nasandikidde. Oba oli eri beera. Naye gy'obadde condition ye namba 2 gy'obeera beera ng'okimanyi nti oli wakati w'okuwakanya oba ow'okukkiriziganya. Ng'owakanyani Katonda. Nti bw'osalawo n'ogenda mu buwangwa obutali bubwo mw'oba otambuliza obulamu bwo n'enzikiriza kikole ng'omanyi nti oli muwakanyi gwe bayita Protestant. Oli muwakanyi w'ekyo Katonda kiyakola ki ate wakana na Katonda sina muntu munno. Mpulira. Ekyo nno kigenda tuyamba nnyo kubanga ebintu bino nga bwe tubiraba tulabye abantu bangi oli n'azaalibwa bakadde be nga baki baavu. Bw'azaalibwa bakadde be nga baavu n'ajja mu kibuga oba baabaleka mu kyalo. Bw'atuuka mu kibuga n'asangayo abasajja abakulu ab'emyaka gya kitabe ne bannabakyala abakulu ab'emyaka gya maama we nga boogera n'oluzungu balina n'emmotoka. Akatandika okubaganyamu ebirowoozo. Naye kati bali bakadde bange bakyasaana okubeera bakadde bange abali mabega nnyo. Kyokka ate bano abantu banjagala n'okunjagala ate balaba nsome na bulungi nnyo ndowooza nandibadde nkwata bano babeera baki bakadde bange. Ekyo nno ye kaweefube bwe tulaba agenda mu maaso mu bwongo bw'abantu b'ennaku zino. Osanga oli nga agenda n'akugamba ekimugattisa bakadde baabaagala nnyo naye ate obuzibu ate zino eddiini zikuze nnyo. Ebintu bye tufunamu byonna bye bimu naye ng'oli yeegomba. Ekikulu kya bina ky'olina okumanya nti gwe ne bw'onookola otya ojja kuba mwana w'abazadde bakadde bo. Ne bw'onooyagala okikyusa emirundi 10
kaneeyazike ku kigambo shiriki. Yes. Kitegeeza nti gwe bw'oba musiraamu n'ojja eno mu by'obwakabaka mu by'obuwangwa n'obikola oba musobya nnyo. kakati n'ali mu by'obuwangwa n'agenda mu by'obukatuliki aba mushiriki. Naawe wennyini n'ogamba nti nze njagala nnyo obuwangwa bwange. Kubanga obuwangwa kitegeeza ki? Obuwangwa kitegeeza by'olya, by'oyambala, by'osinza, byonna ebyobukwata ku bulamu bwo okuva lw'ozuukuka olayira ani? Ssekabaka Mwanga oba Ssekabaka Dawudi? Omanyi ozze n'okinyonnyola nnyina ke njagala okunnyonnyola eno mu bapita. Yes. Nga nzija ku point egamba nti Mulangira totulemezezza nnyo mu mbeera y'emabega. Mu mbeera empya tugamba baako kyoyiga eno okigattike n'ekirungi ekiri eno. Nedda. Baako ekirungi ekiri eno n'ekiri eno gobeere mulungi. Ngenze mu nkulaakulana. Kati ngenze mu nkulaakulana. Ngenda kiyungira awo. Abachina bambalanga bajjajja be bayambalanga edda naye nkubuuza Abachina bambalanga ab'omulembe guno oba nedda? Abachina bambalanga ab'omulembe guli. Nedda. N'engoye ze bayambala bali bajjajja bwe si ze bambala ze bayambala. Wabula ne design zakyuka kubanga balina ebyuma ebyakabi. Kakati kye tulina okukola kiri kimu. Nze kankuwereze ku kifaananyi kyendeeta ekya taata. Bakadde bo baba tebamanyi Luzungu. Balina n'enkyakya. Tebalina mmotoka. Okukwata bano ab'ekibuga b'otalinaako kasaayi n'obafuula bazadde bo tekigenda kujjawo mazima. In fact nga bwe ŋŋambye oba olwanyisa Katonda ate kati oba omulwanyisa na mu buntu ne Katonda ennene lumpootya bali abazadde. Wabula omuntu omugezi kyeyandikoze ng'omuntu asomye ng'omuntu atuuse mu mbeera etandise okwekulaakulanya sika bazadde bo obasitula obatuuse ku mutindo ogukuweesa ekitiibwa. Ate mu makkati ago ng'okola ekyo ojja kufuna ate okusiimibwa kungi. Bwe mbaagalirayo nga bwe bali ne mbalekayo naye nga mbaagala. Ate wennyini tokiraba nti ojja kuba oleesa ate nyiike mu bantu abalala kubanga bajja gamba kyova ofaanana nga bakadde baabali emabega. Kubanga tujja kuba nawe weesittala naye basitule kubanga embeera obuwangwa tebubeera nti buli sitagana nti kigambo tebubeera awo wamu. Obuwangwa bukula. Bajjajjaffe bayambala ku magundi ku bikoola, bayambala ku buliba, bayambala ku mbugo, ate n'abamu bayambala ku makanzu. Obwo buwangwa bukula. Ekikulu kya byonna nti bukulira muli si kubuuka n'ogwate mu bulala. Awo okayo wali obuzibu. Oyina kukulira muli si kuleeta birala n'obiyiwamu n'otwala bwabali. Awo okayo wali ensobi. N'olwekyo nze mu kukubira ensonga eno abantu ffenna tulina ebika byaffe. Abantu ffenna tuwulidde ekigambo nnono n'obuwangwa. Ebika byaffe tukuze tukimanyi nti bulina ebiggwa. Ebiggwa ebyo birimu abantu abatulambika nti ne bw'oloota ekirooto ekitiisa togenda wa maama Fiina, togenda walala. Nedda, genda mu kika kyo. Mazima. Eyo gy'ogenda okuvuunulirwa obulungi kubanga si gwasoose okuloota ebintu ebyo mu kika kyo. Era ebifaananyi eby'ebirooto bye bimu byawuka okusinziira ku kika gy'ova. Okuloota olugoye olweru oyinza okuba nga mu kika kyo kivuunulwa bulala. Wayinza okuba wenzivuuno eyawamu naye ate kiyinza okuba nti mu kika kyo kina kikitegeeza kirala abazze bafuna ebirooto eby'ekikula ekyo. N'ekizze kiva mu birooto ebyo. Kati kye ŋŋamba nti mu nkola yonna tulina kaweefube w'okuzza engulu ebintu ebisinga obungi nga n'ebyenzikiriza mu ebiri. Kaweefube ono agenda kutambula ng'ayita mu nkola ez'obuwangwa era yatandika dda. Nga tonnatandika kuvumirira, nga tonnatandika kugamba nga bano tebannakola kino, gwe ovunaanyizibwa ku gwe oba weetunuzaamu olugalo kubanga gwe kitundutundu ate nze kye sigenda kuba, gwe togenda kuba nze. Jangu tuzimbe ekintu nga bwe wandizeeyo n'onoonya jjajjaawo oli oba taatawo ye ali emabega naye n'omusitula obeere nga naawe osobola omutwala mu abo bwe weegombesa n'ogamba ono ye taata wange. Omanyi omulangirizi kankugireyo ekigambo kyava eno muffe bapita. Bw'ozaalibwa bakugamba nti olina ekibi ekisiki. Olina ekibi ekisikire kyakolebwa kuva mu ntandikwa.
kale nno ng'olina okweddaabulula ate nga naawe ne bw'okola otya tojja kukijjawo kubanga kiki kibi kisikire kibuuzo kigamba kiti ekyo kakati n'okulira mu kutya ng'omanyi nti bwe sigoberera kiri ekyo kibi ky'abajjajjange siina nsiimulawo gye nnyinza kukola ki mu buwangwa bwaffe obumwana w'omuddugavu tebuli mu kibi kisikire kasiwa kireese bulungi ekibuuzo kubanga obuwangwa obumaze emyaka n'emyaka emingi ennyo gisinga n'obuwangwa obumu obuvuddemu ebitabo bino tetulinaamu kisooka sitaani tetulinaamu bibi bisikire teri buwangwa bubeere w'abasoga bubeere w'abalugwala bubeere w'abaganda bubeere w'abanyankole bulimu kigambo nti wasikira ekibi kya jjajjaawo katugeze osobola okusobya osobola okusikira ebintu ebimu ebyasobezebwa era ne bakuwa n'enkola ey'okubitereeza si kugenda mu kyaki oba kugenda ate mu kiggwa kya buwangwa bulala waliwo ebimu ebisobola era kyeŋŋambye nti boddayo ebintu ebyo byonna osobola obifunira mu kiggwakyo n'omanya nti oluusi ebimu yadde olowooza nti nakubonerezebwa ate balina kye bakulaga woosaanye okgenda otuuke ku ekyo ky'olina okuba abantu abamu balowooza nti babakuba omuntu agenda mu kanisa yegobeko empewo za jjajjaawe zigobe kyayo kya faya kyokka nga obubaka bwa jjajjaawe obwo bwe bamuwa bumulaga ebyo jjajjaawe alina okumaliriza ye kati ali mu bulamu bwa jjajjaawe ng'omulamu asikira wana tusikira jeni ez'abajjajjaffe bwe alina okutuukiriza atuuke ku ntikko ya famire eyo nga bwe yalina okuba ebyo byonna byonna abyokyeza mu kyaki n'asiiba ng'avunaana sitaani okuva ku makya nakino ekintu kyendeeta kikino nti mu buwangwa bwaffe waliwo ebifaananyi ebimu abantu bye batagoberera twali tutuuse ku mutindo ogw'okutegeera Katonda nti Katonda taleekaanirwa nti Katonda tomukuŋŋaanyiza nnyo mu kumutegeera obulungi teyeetaaga kukuŋŋaana kungi mu kusooka ebyo bisobola obikola mu mikolo Katonda nga tumusangayo emanju ogenda kubanga kati nze ndi kiwanuka yempewo yange gyensikola ki ennyunga ku bwa Katonda omulala gyeyandise gyensamira bwe mba njagala okutandika olunaku lwange sigenda kusaba Katonda mulala okujja kuuyo ayita mu kiwanuka era nzikakkana mu mbuga yange yakiwanuka nensaba okukuumibwa olunaku olwo seetaaga kuleekaana awo nno tulina okwekenneenya bajjajjaffe omutindo gwe baali batuuseeko ate bino eddiini zituzizza mabega mayiro na mayiro ate tulina okuddamu kubanga Katonda okumutegeera tomutegeerera nnyo mu kinyumu kusinga bweweetegeera ng'oyise mu mpewo entuufu tojja kumutegeera Muhammadi kubanga bw'obeera nga gwe Muhammadi kankaga olina okunoonya Muhammadi gy'ava omanye obuwangwa bwe omanye bajjajjaabe okusobola okwetegeera ggwe naye nze bwe ŋŋamba nnoonye kiwanuka mmanyiiwo okugenda okunoonya amaanyi gaani gakiwanuka gantuuse ku butonzi obutuufu okinnyonnyodde bulungi bw'obanga onoonya Muhammadi osooka kuyiga Luwalabu n'omanya obujjajjaabe obuzaale bwe n'omanya amaanyi agatambulira mu famire osobole okumanya amaanyi g'otambula nago yaziikibwawa abaŋŋanda ze kubanga ly'erinnya ly'ebyomwoyo obubaka bwe bwe buliwa naye nze bwe ŋŋamba nti nze musoke ntooka kumanya musoka amaanyi agantuddemu ngajjawa sigajja mu mulala noonya obuyinza bwa musoke n'embubeera era n'emissoni y'obulamu bwange mba ngifunye kale ebifaananyi bino byonna bituleetedde okunafuya ekintu ky'obuwangwa kyonna kubanga enzikiriza etambulira wamu enzikiro tekolebwa yokka nga bagamba eno noonyayo nzikiriza tebanga TV teno ndabayo mawulire ate eno ndabayo mupiira ekintu ky'obuwangwa kiba kya bulamu bwonna nga n'enzikiriza mweri n'ebyolya bigenderako ebyo byonna byebitamu anti osobola kubanga olya by'abazungu ate oba oyambala simanyi bitambulira wamu obulamu obujjuvu kyomanyi kirina okubaako ensibuko bwe buwangwa bwakyo bw'olina okubeera onzidaabuludde mu ntegeera yange enkadde gye badde nnina ey'okutunuulira ebintu nti eno ggyayo kino
nano obeere kino kati obeere waakabi wonna oba osobezaawo eno gyojjekana akatundutundu oba osobezaayo neeno gyolowooza gyogenzayo oba okoze eki ogaa nti oli musiraamu n'ovaayo n'osala nodda eno oba osobeza obusiraamu ate ne buwangwa eno nayo odda eno booti kubanga era bajja kukuutira eno tokola kino ate bw'onodda eno naye bajja kukuutira tokola kino akati n'obeerawo mu butakakasa kiki ekituufu ky'oli. Nja kusembayo mbuuza era nga tuwumbawumba ekitundutundu kino okuvumirira Ssaako abantu bwe bayimirira n'avumirira nti kino na kino gamba oli n'asinziira mu bubwe n'avumirira kino na kino na kino okyogerako ki omuntu abeera n'omuzikiti ku kasozi akamu aka Buganda nga n'erinnya lyaguyita omuzikiti n'erinnya lye yennyini n'erinnya lye kennyini ye avumirira osanga pasita nga ali ku faya ne ku kkubo ng'alinako omuzinda ate no ne pasita munne naye alinaanye wali naye ayinza omukola faya kakati nze mu bufunze ekibuuzo kye kiyangu nnyo okutegeera enzikiriza zino engeri zirimu akagambo convert kyuka birimu enkola ey'ekibizinensi gyokomye okuba n'abantu gyokomye okweyongerako okubanga gwe mutuufu oba n'okubeera n'obutuufu bwo ate bw'oyongerako abantu abo ate ne ssente bwe zijjira kubanga kati byafuukamu ebyo kyendeeta kiikino nti abantu bano obukyayi bwe balaga ebiseera ebisinga butegeerekeka nze nnako babooluganda bange nga balina church era bwe mba njogera nabo si njogera y'emu nga bwe njogera n'omugoberezi lwaki kubanga oli kali ka bizinensi walabira omunsuba n'omuki musana wali wajja kirabirira bakazini bange akati ekintu kyenda kiikino nti bw'ogenda mu nsi gye nkoleramu emu ey'e Rwanda President Kagame yaleeta etteeka tosobola keera ku makya n'otandika omuzikiti n'okeera ku makya n'otandika church nga tolina bbaluwa ntongole yakusomerera kintu ekyo nga bw'osomerera okubeera businessman n'omaliriza ng'otaddewo edduuka lyo n'otunda ebintu byo nga wabisomerera era mu mbeera y'emu oli waaba asomeredde ekintu ky'eddiini oba nsaaga nnyo kwesembera kigambo ddiini oli bw'asomerera ekintu ky'eddiini asobola okuteekawo akazigo ke oba kale kiyite ekibanda kye n'atambulizaamu ki bizinensi yeeyo era mu bizinensi mulimu okwevuma mulimu olutalo bakasitoma kakati nze obukyayi obwo nze bwendaba ye muntu atasoose kutegeera kiki kyayingiramu omuntu ategedde kyayingiramu amanya nti bino byengenzeemu omuntu osobola okuva mu ddiini eno nodda mu ddiini eno n'ova mu ddiini eno nodda mu ddiini ngera bw'ova mu dduuka ino n'ogenda mu dduuka ino n'ova byabufu naye tosobola gaa nti vudde mu buwangwa buno n'enzira mu buno nabadde Muganda kati kambereko omunyankole leero enkya mbereko omusoga ate oluddako mbereko omuteeso tekisoboka akati kyeŋŋamba nti obukyayi buno tebusobola kubeera mu babyabuwangwa omuntu abutegedde kubanga kyekinkyayisa omusoga kubanga ate sikiri era nina kumusaamu kitiibwa webale kuba kyoli kubanga ate sikiri mpulira mulina ebintu mulina olulimi lulala olulimi lwanjawulo tuba tusiŋŋanyamu kitiibwa naye omuntu bw'abanga nga bwe tulabye abalokole balwana nnyo bakyuse abasiraamu abasiraamu balwana nnyo bakyuse abaorthodox kugamba lutalo lw'abakasitoma kati wawuddeko omuganda alwana ennyo akyuse omunyankole ebintu bino bye tulina okumanya awo wokka we wali ensibuko y'okwawukana n'okukyawagana kubeera nti tuyingidde mu ntalo z'aba business people naye bw'obanga osinzidde wooli nga weewo wennyini wooli tosobola kutandika kuyingira mu ttalo lwakuwalana owalane ki mazima awo nkigalidde tweyanziza nnyo mu lukuŋŋaana luno lwotuwadde n'emisomo gwotuwadde omulangirizi Dr. Wasajja Kiwanuka era nga profesa ate musajja muyigiriza tukweyanziza n'ebigambo by'omulundi nzijukiza abantu mwenna omulangirizi mwaba mwetaagako okusoma ate naye atuukirikika
ye mulangira omu gwe n'asobodde okutuukirira nga tanteerawo olukomera nnyo luli awo lugamba nti onaasookanga kunaazibwa musezibwa okusobola okujja okundaba oleeta ebisiraani byo wano okukansira n'amalusu gaggoonya. Mazima ddala saasoose kukansirwa kumulaba, nasoose ne musaba ate nanzikiriza nampa n'obudde off his busy schedule, kubanga musajja ng'asomesa wano n'ateekateeka abaana wano ate alina n'emirimu emirala egyobonna kyewa gy'akola egije ng'omuntu egyongera ku ggwanga lye, Ssaako n'okubeera nti walulyo. Mwebuuzaako ebintu bingi, naye bw'oba olina kyoyagala omwebuuzaako waali yitira mu ye oba mu nze oba musajja Munnayuganda ate atuwa omukisa gwa kyenkanyi gwe nange. Mbasaba ebigambo bino mubyebuulirireko, tweyanziza okutubuulira mu sipiiki n'okugitutemeratemeramu n'okutulaga ebifaananyi bye tubadde tetulaba. Olundi ogujja tujja kuba twebuuza ebintu ebirala bingi Mukama Katonda ng'asiimye. Mwebale, mweraba.